nabagamba dda nakati mbadira mu nze nnyina ku njiri ey'obulamu mulekerawo okuva ku mpisa zaffe okugenda ku mpisa z'abazungu. Olwaleero abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi 100 abalina kansa 8 balina kansa wa mu bulago. Kansa w'omu bulago bamugye mu bwerere bw'abannaabwe. Nazze kubuulira njiri yakola abajulizi balamu. Njagala owangaale olabe ku baana b'abaana b'abaana bo. So abawala balimbalimba bannaabwe ne badda mu bwerere bw'abannaabwe ne bakomba nga babamira. Abalenzi bwe batyo. Laavu y'abajjajja mu ab'e Uganda mwagivaako dda. Gye muliko temugitegeera na gitegeera. Emimwa gye gisanga gye gigenda. Oyagala okubeera omujulizi wa Yesu era otambule ng'ojulira erinnya lye. Owangaleyo emyaka 10 oba 10 oba 8 oba 9. Lekerawo okompa abasiru. Bali abazungu ekyabatandisa ebyo amaanyi tebalina. Mu butaba n'amaanyi baawulwa ekyokukola n'ekyokukozesa ne baddira emimwa n'ennimi zaabwe. Eno omuddugavu taliko nti mpewo ku mpewo aba n'amaanyi, ku musana aba n'amaanyi. Gyayo emimwa kubira Yesu engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ngambira neba nti oyo musumba taagala kufiirwa abaana bato. Koona ku neba mugenda nti oyo pasita taagala kufiirwa abavubuka. Ono abivuddemu ne bwokola otya tayinza kubiddamu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Okitegedde? Buli kikolwa ky'ogenda okukola sooka ononye nti muno omwoyo mwali. Saagala kusabira muntu ng'alina kansa nga yamwereetera. Ate namwe abawala munemwekeraawo okuteeka kuba namwe pressure. Ngoloza ntakwagala akwenyinyala. Buli kintu Katonda yakikozera enkola yakyo system. Ngambira ne ban system. Ngambira ne ban system. Kyobalaba ku bisiyaga Katonda yanyiiga. N'akoleza akabiri n'akakasuka ku Sodoma ne Gomora bwe pwa. Ne bituntumuka. Yali awonyezaayo emyoyo 8. Naye muka Lutti nga bamanyi nti abakazi abamu bamantaavu. N'akyuka n'atuna emabega nga baabagambye totunula mabega. Njagalayo abakazi ab'omulembe abategeera nga abasajja. Olina amagezi mu mutwe. Abalenzi bwe batyo. Laavu y'abajjajja mu ab'e Uganda mwagivaako dda. Gye muliko temugitegeera na gitegeera. Emimwa gye gisanga gye gigenda. Oyagala okubeera omujulizi wa Yesu era otambule ng'ojulira erinnya lye. Owangaleyo emyaka 10 oba 10 oba 8 oba 9. Lekerawo okompa abasiru. Amagezi kintu kikulu nnyo. Kati ennaku zino abantu balina figa ziringa ze baaguze obuguzi. Bufeesi bulinganga bw'oba bwavuddewo. Naye obwongo maneya n'emye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Kubanga bw'oba olimu amagezi lwaki laavawo akwata essimu n'atandika okukuba ebifaananyi ng'oli bwereere n'atandika okufiriminga ng'oli mu kinaabiro. Buli w'obeera kugamba n'obeera n'omuntu ng'akulina abamu si yakukuba gwe weekuba n'omuweereza. Don't you see that you are stupid? Bataata balaajana. Taata omu yagambye nti muwala wange gwe nazaala ali mentally disturbed. Naye yeetaaga agenda butabika tukakasoba nga ddala mulalu. Bwe yalabye ebifaananyi bya muwala we ng'ali bwereere yaga nti muwala wange mulalu ennaku ezo yafuna eddalu. Twagala lisaasiza eddalu. Si balalu basiru busiru. Abaana bonna bye bali mu kwekola kati biraga nti wali kutya Katonda. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera.
Bible yagamba nti obanga oweebuuka mu magezi saba Katonda atamma. James chapter 1 verse 5. The book of James chapter 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, he or she should ask from God who gives generously to all. Tatunda omuntu bw'omulaba ng'ayambadde olaba nga tewandimulese. Kafeesi keeko, figa yeeyo, byonna birabika byebyo, naye omutwe. Nabagambye mabega kaawo nti bannange temutwala figa, mutwale bwongo. Twala obwongo. So in the church, God helps the victims, but he reduces, he eliminates risks. We came to be victors, not victims. Kati kitalo nnyo bwe tunaddamu okulaba omuwala omulala nga basindisa obwereere bwe bwonna, ng'olaba nti si yabyekozi, ali mu busirusiru, yalooza nti ali mulaavu. Bajjajjaffe, bakadde baffe, n'abatusooka, abaami baabwe babaagala. Tewaaliwo kulikodinga, tewaaliwo omuntu alikodinga mwagalwa we. Omuntu obeera naye mutwe gw'oyagala. Ennamba z'essimu zonna osobola ozeerabira, naye laavawo. Ne bwe bakutta n'ozuukira ennamba okomawo ogimanyi. Mukyaliyo gye muli bajulizi, mugenda kubeera bajulizi, mukitwale.